Kukulisayo nnyo mukuumulamu kwaffe webale nnyo webalire ddala eyakatuyungako oli ku program Taasa Makaago nga tukyagenda mu maaso katugende mu maaso tulabe ate ebiddako otulabira wano nga tuli mu kulambula tulabe we tugenda okuteeka omwana affe gwe tuleese wagenda okusula okulya okusula nabyo no bikulu kuba omaliriza okulya obwebuuza nti oluba ogenda duteekawa katugende tulabe omwana affe wagenda osula mu dormitory. Muno bwe buliri bwagenda okusulako asobola okulaba nga akakkalabya emirimu maama gy'asobola okumuleeta oba leero oba enkya naye ate olwayo kisobola obutasoboka kubanga talina byamuleeteddeyo oba n'ekintu n'ekimu naye tusuubira nti ku Mande ajja asobola okujja atandike okukakkalabya emisomo gye newankubadde abalala baatandika dda. Kale nno katweyongereyo mu yafesi ate tumanye ebisingako ng'oggyeko ekitanda tuuki lye bawadde omutono. Amannya gange nze Margaret Tamale nga nze headmistress wa Kiteetika Rainbow Junior School. Kiteetika Rainbow Junior School lisangibwa mu Wakiso District, Kasangati Town Council, nga tusangibwa ku kyalo bakiyita Masooli. Mukyala Nakacwa tusanyusa okulaba ku kyalo kyaffe kino tukwatibwako ne tujumira ne program z'otuweereza ku Bukedde era nga tulaba ng'olina omutima ogulumirirwa abantu. Naffe ne tugamba Mukama atuwaddeyo kyatuwadde ne tugamba tubeere part of your program ne tusaba tulabe nga tukwatako ku baana abo bambi abatalina buyambi neera twakutuukirira ne tukusaba otuweeyo waakiri omwana omu tumulabirire era tusanyusa okulaba ng'olwaleero otuleetedde omuyizi oyo omuyizi waffe Madeleine Nakibuuka tukwaniriza Rainbow Junior School era maama wa Nakibuuka tukusuubiza ti Nakibuuka tugenda musomesa okuva mu P3 gy'otuwadde paka P7. Mukama bw'anaaba atusobozesezza tujja laba ng'eyo period eweddeko tugenda muwa buli kimu ekimwetaagisaako nga maama tukusaba kumukyalira bukyalizi keeping that bond. Era mukyala Nakacwa tunyumirwa nnyo program yo ne tulaba abantu ababonaabona kubanga n'abamu ku ffe twabonaabona era mpulira nga njagala okubeera ekitundu ku program yo nga nsaba nga be half bursaries eri abo abantu abali abateesobola oluusi kumalayo ssente ezo naye ng'abaana baabwe baagala okusoma tusaba tubagabire half bursaries nga half bursary gye tugenda bbawa okuba ku requirement okutuuka ku school fees ng'omuzadde oyo ajja tuwayo $38,000 ne uniform ajja kugulayo uniform za $10,000 zonna ne boarding nga ze za boarding mweziri n'ezadde n'ebitabo tujja muwa yennyenya omwana oyo musuubiramu kinene kubanga mwana waffe maama wanaabeerera ready n'enkya asobola omuleeta kubanga ffe tuli beetegefu twamulinda dda kusinzira bwe twayogera naawe yennyabo. Biki by'osuubira mu mwana? Omwana ono tumusuubira okuba nga tumuteekamu okuba omwana omukakamu, omwana ow'empisa, omwana atya Katonda nga ffe bennyini ng'atya Katonda era tujja okulaba nga tumuyigiriza skills ezigenda omuyamba okulaba ng'enkyasobola okubeerawo okusinzira nga bw'olaba Uganda yaffe ey'olwaleero. Nga ddyo eriwadde omwana ono basala okusoma paka P7 twagala okumanyako amyuka akulira essomero lino ye biki byayogera era biki byasuubira omwana ono babe bamusuubira maama amanya Mami Nakacwa nsanyusa okulaba kale mukwana nga nze Mamita Kizitolidia nga nze deputy wa Kiteetika Rainbow Junior School. By the way yenzo omwe asingira ddala okulaba Bukedde TV ne programs zo. Mbutuufu programs ezo owulira nga zinakuwaza
zinakuwaza era ne tukwatibwako nga mukama wange bwakoze eki bwagambye naye nga tubasuubiza tugenda kola the best nga nze omu ku bo agendera ddala okubeera maama w'omwana oyo osanyuse mbadde nsaba mutwesige essomero lino tulinayo ne branch endala kubanga wano si weewoka tulinayo ne branch endala awo waggulu tuva ku P3 paka P7 branch endala eri waggulu awo. Maama kati tutuuse ku ssomero olirabye ndirabye kikyogamba nsiimye nnyo nsiimidde ddala ndaga okusiimako ndaba onyiiza olinga gwe bakubye empi nedda nsiimye nnyo nsiimidde ddala era neeyanziza neeyanzeege tula waggulu gwe awulira otya kati ng'omwana wange natandika okusoma mpulira essanyu ko omwana wange agenda funa fiica ey'omu maaso abadde tagiyina era niwoomulaba atya abadde tagiyina naye kati agenda gifuna era ndi musanyufu era madamu Nakacwa agenda mu maaso n'okutuyamba kuba gye tuli bangi gye tuli baki tuli bangi n'abasigaddewo nsaba era nfuna nnyambako wakiri omu atwalibwe kati gwe ofunyeeko katiika lwaki tosabirako ku balala kuba bangi abali mu mbeera eyo bangi abali mu mbeera eyo nsobola obbasabira naye nkyayagala banjijjeko n'omu wakiri nsigaze babiri bamunjijjeko gujje mu nnyumba emu bebo ate nga njijjemu babiri nsigale okutoba ne bana abalala abasigadde kwa kuliko ate abato ababiri. Essomero ligambayo bigambo ki? Essomero ndigamba bagende mu maaso n'okuyamba abeetaaga obwetaavu era tweyanziza nnyo tweyanzega era nsiimidde ddala nnyo sirina kyabbawa mukama yajja obbadizaawo. Sooka onzirizeyo olutambi kusoomoozebwa ki oba kyakuyiga ki kyosobola okusomesa bakyala banno mu mbeera ng'omwami akuvudde ku maaso? Mu mbeera ng'omwami akuvudde ku maaso olina okwekolerera n'okwewanya abantu n'okuwuliza pulogulaamu ezibeera ku TV n'oyambibwa oba tolina busobozi okusinga lwobba. Era nze nalabye ng'okubba si kirungi n'ensalawo okubakubira kuba ntuula nnyo ka TV ako ke nnina ne mbalaba. Ewaawo ku budde buno kannemye okusasulira nakagjeeko nga siyina. Mu dduuka muli omuwunga ate musobola kuvaamu gumuka. Bakola bwewozi era bakola ki? Bazibanja. Bazibanja newola biki? Ate tubadde tubirya naye nga sina wenjija njagala okukola kenkolako ne kagaana kenkola ne kagaana sina capital. Omwami bwe yafa abeenganda ze tebabalamu bo tebakuyambako oba bakuwa ssente no? Zaawo abantu babiri ate omu nga mukadde nnyo ne bayambako akatono ne baba nga nabo tebalina ki busobozi ne bandeka. Omwami talinayo bintu bye yaleka by'osobola kujjamuko ku ssente? Pozi ako akayumba koolabye kendimu n'ako akaziko ke nnateekamu akaduuka. Olwa muweddeyo? Tuweddeyo ate nze maama wange yafa. Mukyalo? Mukyalo teriyo kintu? Tewali. Kaloozo kembawa kuddukira gye muli ne mutuyamba. Singa baba tebasobodde kuddukira gye tuli kuba wabeerawo options endala oba ebyokusalawo ebirala ebyokutwala kiki omukyala ng'oyo ayita mu mbeera y'okusoomoozebwa nga n'omwami yafa dda kyalina okukola okubeerawo n'okubeezaawo abaana gwe bw'oba olaba? Aba alina kwekolerera nga nange we neekoleredde okutuuka we mbatuusizzaako awo ne nnemererwa. Okola emirimu nga mirimu ki? Mirimu gye nkola ntunda akaduuka ne nnunda obusolo buno mmwe bwe mutalya. Ekyatowunyisa ku ssomero lino nga tututte omwana ono nno mwana muwala ye yagamba taddayo waka olwo nno ne director n'agamba nti ate ki uniform mwezi buli kimu we kiri omwana n'atandika okusoma era twamuleka agenze mu kiraasi. Oh maama nga wa kisulo. Tweyanziza nnyo maama. Kale nnyabo. Ffe tulabika tugenze. Bana twesiimye obbalaba. Maama Madrini tumusigazza buli kimuntu kimuwadde ali mu mikono mirungi. Tweyanziza nnyabo tweyanzeege. Kale mukwano. Tweyanzeege nnyabo. Omwana akubidde kajjambo batakyayagala kumanya. Ye katakyayagala kumanya. Bwatutyo nno munnange kateeka tweyongereyo omwana tumulese kusomera atandika okusoma kuba azze obudde bugenzi.
abantu abasinga baba banoonyanga balumwa kati bamanyi bwabe bakutandikira naye programu yaffe Taasa Abakaaga bw'eri okunyiga ekiwundu kyo katuwumulemu katono ate tukomewo.